naye bankoze bubi ndi munyiivu. Oli munyiivu? Ndi munyiivu nnyo ku Lwashande. Ndi munyiivu nnyo. Twogere biki? Ndi mukazi munyiivu ate bwe mbeera omunyiivu njogerayo ebirungi nze. Sirina bye njogera naye. Sirina birungi byengenda okujjako abakulu bwe baba batuyise. Ne twogera nga waliwo omukulu naye nze ne Lwashande. Nongamba njogere nayo manyi byengenda okumugamba. Bibi nnyo. Bibi nnyo kuba n'akalulu kange akayita. Yampisa bubi. Yagamba ajja kumpagira aruddemu okunkola obubi. Akalulu akaggwa n'agamba agenda kumpagira n'agenda simanyi aba electoral commission bajja kundangirira biki nimuwa ne sente zange. Talina ino kyeyakola. N'abamajja b'okunyamba teyabaleeta. Sajja abadde mu kyamu. Naye kati nafunyeyo ekizibu. Omusajja General Lwashande yajja ng'anoonya waagula. Anze nenkisanyukiramu nti naffe katufuneyo General mu kitundu. Nemuguza ku ttaka lyange. Emyaka tenaggwa kati asazeemu anyimirirako. Ate yabadde muwagizi wange nga tutambuza ekintu kyange mpola mpola. Kuba road map tenafuluma naye tubaddeyo ne meetings. Tubaddeyo ne meetings nga 4. Muli naye? Nga tuli naye. Naye ngenze kuwulira. Akubala eno? Tyajja. Yabadde ambala. Naye nali mpulira nange nga sikisanyukiramu nnyo nga ndaba ayagala ngende ewuwe nnyo. Ate nze ewaffe nazimbayo community hall mwe tukolera buli kimu. Ebya politics ebyaki tulina community hall enungi. Nagizimba okusinga okuyamba abavubuka abo ababeera mu matawuni. Bwe baba nga bawasa nga balina weddings zaabwe baba tebalina we basobola okukolera weddings zaabwe. Oba meetings zaabwe abantu tebalina we bakolera meeting weddings mu byalo manyi watini nnyo tewalina parking nembakolera community hall. Era basanyukiramu nnyo nasemba okulabayo embaga nga y'amaanyi nga yonna abantu basanyuse bali mu community hall eyo. Kati meetings zetukola tuba twagala zibeere mu community hall. Naye nalaba nga Lwashande nga yagala zigende wali we yagula. Ngamba lwaki atutwala eyo? Kati nengamba kati abaagala ogendeyo bagende abantu bange nammwe mujje community hall kuba wano we wanene we tubeera obulungi. Wali wafunda tubeera mu kazuba biki alengamba naye ga yalaga nga General ngaze nga mpagira nanga abantu bange bagende wuwe yali alina kyaliko alina kyabala naye sa nagenze okulaba nga avuddeyo nengamba kale talina muntu n'ogu gwamanyi mu lw'emiyaga. Naye atugamba tiyaze n'amaanyi ge ne bwe tutamuwa akalulu ate ebyasemba buli nzikiriza ayinza okukikola ti ne bw'otamuwa akalulu ne bw'afuna kamu bajja kumulangirira. Kisoboka wa? Kisoboka bakinkolako ne Anifa Kawoya. N'owangula ne balangirira omuntu? Bamulangirira. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50. Kale abatulaba n'abatuuliriza balamusiza nnyo mwebale kubaayo emyaka mingi naye Katonda atukuumye. Nsanyusa okulaba akabanga kabadde kanene. Weebale nange nsanyusa okubeera wano. Obadde ku ki eyo? Bingi. Nze wambulako dda. Bingi tubadde tukola tuli eyo lw'emiyaga yaffe Sembabule. Gwe wamanyi nga ndi ku district naye akalula kaddako nagenda lw'emiyaga. Chairman wa party yangamba ngende lw'emiyaga. Eri Ssekikubo.
naye bambi ku district nali ndi bulungi nali sirinaako nanyimiriddeko kuba Honorable Hanifa Kawoya gwe twalwananga ku district ye bamufunirayo constituency yerwe bitakuli kati ye naava ku district kati nali nze ku district nga sirina nanyimiriddeko esaawa ezo naye president n'agamba olwo nali minister wa transport n'agamba genderwa emiyaga olabe bw'onooyamba abantu b'Erwemiyaga nengenda naye mu kugenderwa emiyaga nagenda nkyereddemu nensanga Ssekikubo akalulu nga yamaze okukakola dda waliwo nabaali bamuyimiriddeko nga bamaze okukola naye nenyingirawo nenkola navaayo owookubiri ku Ssekikubo naye njengenza obugenzi naye amaka gange gabeera Rwemiyaga ate yali nsobi so president ye yakusikiriza n'agamba nti genda osobole okuyamba abantu b'Erwemiyaga kibuzibu ki bwe balina bwe baagala obeere ng'obayambamu Erwemiyaga ekizibu kya programu za gavumenti Ssekikubo abeera bizi ennyo eno e Kampala ebya programs zonna eza gavumenti tabifolowinga gavumenti erina programs nyingi eziyamba abantu wansi eyo mu constituencies era omuntu okukolera abantu takozesa sente ze ekisinga akola ku programs gavumenti zebeerese mu bantu ez'abakyala ez'abavubuka ebyemyoga era kati ekiriko kati ekyamaanyi PDM naye Honorable Ssekikubo bwe kituuka ku ebyo tabirabamu tagendayo mu bantu tagendayo mu kubayigiriza programu za gavumenti bwe zinaabeera nga eno programu ya PDM abantu bafeeyo bakaaba sente zigenda nga mu famire emu bw'otabeerayo nga MP kubuuza zitambudde zitya mu muluka guno na guno kati ebyo ye tabikola tubeera ng'abantu batubuuza lwaki ffe tetufunamu tusigalira amalwaliro amasomero manyi bino bya seed schools abalala balwana nawulira ku TV lumu nga Bright Lwamira Magamba ye yafuna 6 seed schools Erwemiyaga nga tetulina waddeemu okulobinga kyekikulu mu bantu bo ofune ekyo obakolerayo kati ebyo bitubulamu mu Rwemiyaga enguudo enungi amasanyalaze amazzi bwe bityo kulaba nti MP waffe tagezaako nnyo kulaba nti gavumenti tebeera na sente nyingi kati MP bwagezaako ofunayo nze bwe nali minisita wa transport nafunayo kilometers 7 bazituweereza nga ba minisita ne bagamba tubawaddeyo buli omu twali basatu Honorable Lokalis nange ne General Katumba Wamala buli omu ne bamuwayo kilometers 7 kati nenzitwala ewaffe tamaka bw'otwala tamaka ewammwe kati nze natwalayo kati tukola ekitundu ekya 3.5 kilometers mu tawuni y'Entuutsi kati bwe naaba amazaawo ziri endala nzitwale mu town council endala ekyo kyofunayo bw'obeera mu gavumenti oba bw'obeera MP ng'olina mikwano gyo mu ministry ogenda n'osabayo kyosaba n'osaba eddaamu abantu bo ne bafuna amazzi byebyo Ssekikubo byatatukoleddeko nnyo mu kitundu kyaffe abantu b'omu kitundu kiki kye bajjamu ennyo ssente omuntu yali yagadde okumanya nti ekitundu kye Rwemiyaga bwe tukyogerako mu ssaawa eno biki ddala abantu bye beenyigiramu okusobola okulaba nga babeerawo balya n'okutunda ne batundako okusinga abantu baffe balimi ba kasooli era ekiyinza okuyamba abantu baffe kwe kubafunira nga silos ne basobola okutereka kasooli wabwe nga mulungi tubita byaji ffe wano oba mukiyita ki mu Luganda ebyaji ebiterekebwamu emmere kati emyezi ng'ebiri bweyitamu bweti kasooli abadde ku 4-5 usanga ku 18, 17 kati ebintu ng'ebyo okubifunira abantu mu kyalo bibayamba okufuna akasente ekirala ate ekyo nze nakikolako nnyo era nkyakikolako balunzi b'ente kati nabateerayo coolers mu constituency yonna tulina coolers tutunda amata kati bw'okola ekintu ng'ekyo abantu baffe bafuna akasente era nga kati bw'oba olina nga zino esente za parish development model n'ofunayo ente eyo emu nezaala n'otunda amata
osobola okulabirira abantu bwawe awaka NADS nekuwaayo okulobinga mu NADS okufuna ensigo okufuna ente kyekisobola okujjayo abantu baffe mu bwavu. So abantu baffe side eyo balunzi ate era balimi kasooli asinga okubanga avaamu sente. So ebintu bino byonna mukyetaaga okutuusa obuweereza abantu baffe basobole okubanga babenyumirizaamu mu bintu ebyo naye tebasobodde kubifuna bulungi olwokuba obukulembeze side eyo tebutambula bulungi. Olina nteekateeka ki 2026 kubanga ebyo bikoze wakolako byokoze ng'oli mu bukulembeze saawa eno si gwali mu ntebe eyo so oteeseteese ki 2026 ngenda kukomawo mu kamyufu aka NRM bwe namala ngende mu kalulu nyimirire ku Ssekikubo naye kati nafunyeyo ekizibu. Wafunye ekizibu? Waliwo by'okola n'ogamba ogenze kuyamba abantu bona naye ne bikuleetera ebizibu. Omusajja General Rwashande yajja ng'anoonya waagula nze ne nkisanyukiramu nti naffe katufuneyo General mu kitundu nemuguza ku ttaka lyange emyaka tenaggwa kati asazeemu anyimirira ate yabadde muwagizi wange nga tutambuza ekintu kyange mpolampola kuba road map tenafuluma naye tubaddeyo ne meetings nga 4 nga tuli naye naye ngenze kuwulira akubala eno tyajja yabadde ambala naye nali mpulira nange nga sikisanyukiramu nnyo nga ndaba ayagala ngende ewuwe ennyo ate nze ewaffe nazimbayo community hall mwe tukolera buli kimu ebya politics ebyaki tulina community hall enungi nagizimba okusinga okuyamba abavubuka abo ababeera mu matawuni bwe baba nga bawasa nga balina weddings zaabwe baba tebalina we basobola okukolera weddings zaabwe oba meetings zaabwe abantu tebalina we bakolera meeting weddings mu byalo manyi watini nnyo tewalina parking nembakolera community hall era basanyukiramu nnyo nasemba okulabayo embaga nga y'amaanyi nga yonna abantu basanyuse bali mu community hall eyo kati meetings zetukola tuba twagala zibeere mu community hall naye nalaba nga Rwashande nga yagala zigende wali we yagula ngamba lwaki atutwala eyo kati nengamba kati abaagala ogendeyo bagende abantu bange nammwe mujje community hall kuba wano we wanene we tubeera obulungi wali wafunda tubeera mu kazuba biki alengamba naye nga yalaga nga General ngaze nga mpagira nanga abantu bange bagende wuwe yali alina kyaliko alina kyabala naye nagenze okulaba ng'avuddeyo nengamba kale naye talina muntu n'ogu gwamanyi mu lw'emiyaga naye atugamba nti yaze n'amaanyi ge ne bwe tutamuwa akalulu ate ebyasemba buli nzikiriza ayinza okukikola ti ne bw'otamuwa akalulu ne bw'afuna kamu bajja kumulangirira kisoboka bakinkolako ne Hanifa Kawoya n'owangula ne balangirira omuntu bamulangirira Sembabule bwatyo Sembabule bajja n'amaanyi gaabwe Honorable Sam Kuteesa ennaku ezo yalina amaanyi mangi nga bagamba balangirire Hanifa emirundi eyo ng'olaba ne bw'oba omuwangudde nga balangirira oli kati noono nayaze naye ne Kuteesa ndowooza gyali emabega eyo oba asimanyi naye kati alabika ow'amaanyi amuli emabega brother wa president Toyota kati yayimiriddewo okugamba nti Rwashande ngenda kumuwagira ate nze nga Toyota nze mutwala mu parliament nalw'emiyaga obiraba bwe bityo bigenda okubeera onaasobola ebikonge bino ebyo simanyi naye tujja kugezaako ffe tuli mu bantu akalulu kali mu bantu twabasinkana ne tubagamba kalulu temulina tewali abamanyi Sembabule mugenda kukakola mutya ne bagamba ne baba batatumanyi ffe tulina amaanyi kyetugenda okukola bajja kutulangirira ebintu ebyo bibaddeyo Sembabule enkola yaffe tebadde nnungi nnyo nze akalulu k'Sembabule nkabaddemu naye nga olabira ddala enkola yeewaffe wavaayo omunene demokrasi waffe tebeerayo yes era bwe wavaawo Kuteesa ne wajja Ssekikubo abantu tobakoledde tobeerayo
tolina kyokoze naye ne bamuwa akalulu bakuwa akalulu sekikubo ye bamuwa buwi akana kasembayo kano tebakamuwa nabyo byajjamu amaanyi kati ekyatuuka ku kalulu kanga kano aka 2021 waliwo wayimiridde brother wa president Sodo ne muwala wa Kuteesa Shatsi mbajjukira kati olunaku olusembayo president n'ajjamu brother we ne wasigala Shatsi kati brother wa president n'abantu be Sekikubo n'abasasula ne bajja ateerwa emiyaga ne batuyingirira n'amaanyi gonna n'emmotoka naki ne bakubira Sekikubo akalulu twali tumuwangudde ebyowaffe bibi ffe tulinga abatali mu Uganda tubeeraawo bye bakola bye baagala kati oli n'ava eri n'aleeta abantu baate bakubira erwa emiyaga era ne bakuba era Sekikubo ne bamulangirira Essomero erinateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Kati kino kyo kijja kuba kyamaanyi kuba kati ono ye general yalinamu n'amaanyi g'emundu. Omaye kirungi nti onalaba ebintu bino bino bimanyi. Mbimanyi. Oli ayinza okubuuza nti gw'oteeseteese eki kubanga bw'oba olaba ebikonge ebyo byonna ate nga n'embeera ebaddewo ozza ogigoberera ng'ogitegeera gwawe oba oteeseteese eki oba tomala budde bwo kugenda kwesimbawo. Nze nteekateeka abantu bange mbalina abantu mbagendamu abantu mbasaba akalulu nze nkola ekituufu ndikadda manyi kiki okubba akalulu kiki okukola ebyo bakola kiki nze ndina okukola ekituufu nga NRM kadda NRM twagala ki mu nsi yaffe twagala abantu bakuba akalulu bakakubira oyo gwe baagala abe yoyo agenda mu parliament okuba representing kituufu naye kyogamba nti nzija n'embundu newe mutampa nze gwe barangirira ebyo nabyo tubiraba bijja kubaawo sijja kulwana nabyo nze kyengenda okukola kwe kunoonya akalulu kange nkole ekituufu ate nkikoze mu myaka esingamu 2 akalulu akange kenfuna kaba kalulu nga katuufu sibangako kalulu sika migo sika kintu kyonna sika mundu kalulu kange abantu bakampa era nakati bajja kampa. Honorable bw'oba otunuulira Ssembabulo oba Lwemiyaga bye twogerako kumpi bakandidate mwenna muli beenaale oli abuuza n'okubuuza n'agamba nti lwaki temusobola kusisinkana ne mutuula ne muvaayo n'omuntu omu n'abanga yayimirirawo kubanga bwempulira Sekikubo bwempulira gwe kennyini bwempulira Jeno mwenna buli kimu twatuula ne ba general abo bonna ne basalamu nti nze sole candidate ajja twatuula naye mu weeks zino n'omwezi tegunawera weeks nga 3 ate ba general baali bampagira omwasazeemu nti anyimirirako ate ono anyimirirako nze naakamuweereza nawaabeera oli omulala General Katirima ye azaalirwa ye waffe ye omuntu wa Lwemiyaga naye ono avudde ebweru yali alina okuyingira ennyumba ye wano mu Kampala nampita nagendayo omwezi nga gumu oba 2 eyiseewo gumu nayingira ennyumba ye
nakora ne fundraising ewaabwe nga balinayo health center nange nenteekayo n'akasente nga mpagira ewaabwe nga simanyi nti omanyi naawe akuwagira eri naye ngenze kurira nti ate oyo gwe wawagira eri ewaabwe yajja ate okuyimirirako naye abantu baffe ebintu ebino by'obulimba abantu n'obalimba abantu baffe ne bwebaba tebaasoma tebategeera naye ekyobulimba kinaatutuusaawa n'olimba abantu nti ogenda kuwagira ono ate neweekyusa ate n'oba nti gwaze namuwulidde ayogera nengamba naye bino biki ensi yaffe tugitwalawa nze ngenze kulaba kyentunulamu kyeboogerako nti ye alina emundu ate alina sente kitegeeza agenda kugula ani agenda kugula bali abo ku district neno mu electoral commission bamurangirire nga wansi abantu tebamukubidde kalulu kinaaba kisoboka kubanze natambula district eyo ne anifa nga tewali waramutunulako bwe twatuuka wali ne basoma ebitaliyo ne basoma ne bamurangirira abakakiiko k'ebyokulonda era nakati beetegese akayenaremu nako bwe katyo bwe kabeera mbadde manyi wano twagala demokrasi entuufu bantu baffe kituufu bwe mubanga ddala mwatuula ne mukkaanya nti gojjanga sol candidate bwe yavuddeyo jeno wamukubidde kasimu ne mwogera muno mubuuza nti owaaye ate bino byendaba biki sinaba kumukubira sikulimba sinaba kumukubira luyinza okuba olugamba yayise n'abayimbi ba baby cool bani n'arangirira naye ebintu ebyo si bituufu abalala bagamba ti nze ndi mukulu naye ba Trump nga bwe bali bakola e Namibia omukyala yafuuse president ansinga n'emyaka General ye muto naye General ye muto abakalulu bakukubya na buli kimu bakukubya emyaka bakukubya biki naye kati ogenda n'ogamba nti naye oyo yaze ye muto naye kambabuulire ekisinga okunduma emyaka 25 sekikubo emala abantu beerwa emyaka nabo beebereremu emyaka 25 sekikubo oyo yali mukwano gwange naye tatukoledde kyekituufu emyaka 25 emala ne bwagamba nti ateekwa okufuga naye abalimba yandibadde agamba ku luno nange kampuumuleko tulabe oba tufunayo ekipya yakabeera ebisanja 5 era akyayagala sekikubaawo naye alimbye era n'abamuliko balimbye ate bino bye batandise okuleeta sekikubo byayogerako temusosola biki ebyo bya bulimba omuntu bakusosodde emyaka 25 bakusosodde kinaye saawa eno woolaba okusosola woolaba okusosola nga wali ekisooka ekyokubiri ekyokusatu n'ekyokutaano ate n'ogamba nti bansosola lwaki bakusosola tebakusosola esaawa etuuse naawe wuumula abalala nabo bafuneyo chance fa tulaba atya nganze abaddewo emyaka eyo yonna nga sifunangako kalulu obukulembeze sibufunanga obwa MP emyaka eyo yonna mbaddewo nganze sirwana nti bansosola ate nga mbiraba okusosola weekuli omukubala biri byenkugambye by'obubbi kuba tebabiddukako gavumenti yandibadde si kusosola okwo kubba bubbi si kusosola mu mawanga naye kubba kuba sembabulo oba lw'emiyaga gy'oyogerako mawanga matabiki abaganda gye bali abaganda gye bali abanyankole gye bali n'abasoga gye bali n'abava ebugisulu babeerayo tubalaba tuli bantu abalya ab'enganda zonna nga ebyokusosola tewali so tugambe nti akamyufu ke kagenda okuba kasalawo ogenda mu kamyufu genda mu kamyufu yadde nga bagamba nti oli sole candidate ate
ebyo byansi akamyufu kano honorable nabo banoonya kyakulya oba kisima ate ng'ogambye balina sente sinabakutegeera kiki naye bankoze bubi ndi munyiivu oli munyiivu ndi munyiivu nnyo ku lwashandi ndi munyiivu nnyo teyandibadde ye nga yakola ekyo honorable nsaba mwogeremu omuwulire baba bwogamba nti temunaba kwogeramu ate olaba byakola birala twogere biki ndi mukazi munyiivu ate bwe mbeera omunyiivu njogerayo ebirungi nze sirina byenjogera naye sirina birungi byengenda okugjako abakulu bwe baba batuyise netwogera nga waliwo omukulu naye nze ne lwashande nongamba njogere naye omanyi byengenda okumugamba bibi nnyo kuba n'akalulu kange akayita yampisa bubi yagamba ajja kumpagira aruddemu okunkola obubi akalulu akaggwa nagamba agenda kumpagira nagenda simanyi aba electoral commission bajja kundangirira biki nimuwa ne sente zange talina kino kyeyakola n'abamajja b'okunyamba teyabaleeta sajja abadde mukyamu nga tanjagaliza era tongamba njogere naye nyinza okumubuulira ebikyamu ndi munyiivu tumuveeko oyo aleme kunyiiza oyo anyiiza Gipol Curtain Road Fixers bongera okutegeeza nti bebokka bakafulu mu kigambo kya curtains ayagala okumuteerayo curtains bakale baffe bano bongera okutegeeza togenda walala wonna beba Gipol Curtain Road Fixers bakale baffe bano bali tested bw'obanga oyagala okukola n'abantu abali tested togenda wantu walala wonna Gipol Curtain Road Fixers bebagenda okubanga bakuteerayo curtains ez'omulembe mu nnyumba yo oyinza okuba olina flat oyinza okuba olina ennyumba zaffe zino eza bulijjo bangal oyinza okuba olina oba nnyumba ki bagamba nti eyinza okuba office bakale baffe bano bagamba nti bebokka abajja okubanga bakuteerayo curtains ez'omulembe era nga osobola okubatuukirira ku namba yaabwe bakubire kasimu bali ku nooti 755 665. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic coated plastic wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 56 so tugambe nti saawa eno okujjako nga chairman w'ekibiina oba abakulu mu kibiina nga be babayise be basobola okubatabaganya kati be basobola ne basalawo ani abajja ne katusuubire abantu banaasalawo ani gwe baagala abantu be bajja okusalawo bino ebyogamba tujja kulaba pulezidenti oba secretary general wa party oba bonna bali mu bintu byabwe bali bize tolina we bajja ate ebintu byakyuka kati mu Uganda edda twakubanga ku switchboard n'okubira president n'akuddamu oba naye kati wa n'essimu tezigenda tekyali ne bw'okuba bakulimba tujja kumubuulira biki bintu byonna byafuuka bya sente ndowooza bayitawo awo be basasudde bano abakwata amasimu kuba Uganda kati ndala nabyemu ebiri naawe gwe eyaliko minisita nange yaliko minisita tebayinza kugamba nti nkubidde president n'ekizibu mumpe njogere naye wa president tasobola onayitawa abo abakukwata abo bowulira tebasobola kuwaayo wa president ategeere nti omwagala tebasobola ebintu byakyuka naye edda byali bulungi naye state house eyo banina be bateekamu waliwo ne yasembayo yali PPS wa president yaleetamu ebintu ebirala
biri ebya honorable Kyambadde ebyo byali birala awo ng'okuba nga babulira president waba yagadda akukubira naye ku bino siyinza kulimba nze ndina emyaka 4 okola ki nga nkuba simu ng'okuba simu yani ya president njogere naye namufuna mu myaka 4 omulundo olwo wamufuna otya olumu olwo ye yakuba yankubira mu myaka 4 ng'omunoonya naye nga nkuba wakamufuna kumbi buli lunaku yankubira mulundi gumu naye dda gwali muzanyo nga tukuba switchboard nolekayo erinnya lyo bw'oba otanfunye noonoonya PPS Kyambadde n'omugamba ndina ekizibu kitina kino twagala kulaba president emyaka eyo nga tulina Ssekikubo Ssentongo twalabanga president netumubuulira embeera eno kati ng'eri esembabule oba okusika omugwa oba okulwanagana okutwaliza wamu tebizze emabega ekitundu tuli mabega nnyo era ndaba General Washanda agamba ye aze kunyonyola oba mukiyita ki mu Luganda kutunyola tuli baretas kuba naye atuli baretinga yamanye ebizibu byaffe ono yakatuuka ono newaffe tasulayo alina amaka ge Kinone eyo bawa Erusheri ebyaffe ebyalw'emiyaga ebizibu byaffe abitegeera ati oyo naye aze kutulimba ffe twabonabona dda ate bajja kumulangirira tukikakasa sikisuubira katusabe nnyo bantu be bajja okusalawo tusabe Katonda abantu basalewo tewalabye akalulu wano ekawempe kuba yagambye nti Joy mugenda kamu akalulu imanyi yalina akalulu naye tujja kamujjako okukuba kutiisa okukuba kutiisa bajja kanzijjako ngamba abalonzi bange mukampadde lwaki temukakuuma baki bakatujjako ekyokuleeta abantu ne bayingira Ssekikubo kyakola n'abajja eyo simanyi kyenjojowa ne bajja ne bakuba akalulu ekyo kirala naye okugamba nti okakubye ate bakakujjako ekyo kirala obwo bulimba kubanga abantu singa bakuba akalulu kaabwe ne bakakuuma tolina bojja akana aka movement oyimirira mabega wa munno bya layini tubala babazi tujja kasobola so sembabule yooyo lw'emiyaga yooyo so gwe tukulinde mundinde mwendi kamyufu kuba ebiseera ebisinga akamyufu kano nako kakufana kuwona naye abantu mbalina babaddemu emyaka 4 ground simbi abantu babaddemu nyinza okubuuzaayo ekibuuzo nti kyanjawulo kigwe kyolina ku bantu bano bonna abaagala okwesimbawo n'abaliko already kyanjawulo ki omuntu kyayinza okutunuulira n'akuwa abe Honorable Ssekikubo abe Rwashande aba abalala bonna abanaasobola okujja tewali wakoledde abantu b'Erwemiyaga nga nze bye mbakoledde tewali ekyo nkikugamba tewaliyo kitegeeza abantu banaaba bakuvuddemu buvi naye obakoledde biki ng'ebyo bye tuyinza okwogerako byosobodde enguudo koze enguudo nyingi koze amazzi mbawadde eddaamu amasanyalazi amazzi nga tawuni ye Kalshonshomezi tawuni ye Ntuusi amazzi gava mu faamu yange bakolesa ga taapu era kiruddewo nakikola nga abantu banywa amazzi ga taapu naye kati omanyi gavumenti ye kyeyagala kati national water nayo yayingirawo kati na national water nayo neyingirawo kati gafuuka ka national water nkulaba masanyalazi nakateekayo ebitaala bino bya street light mu Kalshonshomezi abadde abaana babakubira eyo muzikiza ki nembatwalira ebitaala kuba bo tebanafuna masanyalazi naye twandibadde tugafuna era kati amasanyalazi
gakyuse gavudde mu bumeme tujja kufuna amasanyalaze ekyo kyenzija okusooka okukolera abantu bange buli kyalo beere n'amasanyalaze bw'oba otunuulira sayidi eno e Kampala olaba nga nuupu efunza nnyo NRM kyanjawulo ki ekiri mu sayidi ezo ez'ebyalo oba kaŋŋambe Lwemiyaga ne Ssembabule okuba nti yo NRM ekyegiriisa kyanjawulo ki kye mulinamu kuba eyo mpulirayo ndowooza Honorable Goreti Namugga gwe mpulirayo eyo ye kyanjawulo ki kye mukyalina okusobola okulaba nga mateete eyo ebeera nga Kampala basajja basuubuzi basajja bakozi biki abo banuupu biva Masaka mateete kumpi ne Masaka Lwemiyaga tuli wala tuli bantu ba movement naye nuupu naye eyingiddeyo egyesensera era obululu mpulira Ssekikubo bwe yafuna ku polling station ye Lwemiyaga bwenkana n'obwa nuupu bwenkana n'obwa Kyagulanyi nuupu esensedde bweri naye ate bw'ogenda mu constituency yonna nuupu tenaba kutuyingirira nnyo eri mu tawuni awo mu Lwemiyaga nuupu eyagala nnyo amatawuni naye gwe lwaki olowooza nuupu eyo tawuni ze zitwala tawuni zibeeramu abavubuka bangi abakola emirimu gyabwe abavubuka ate abavubuka balaba nuupu nti kyekibiina kyabwe so abavubuka baagala berimba baagala bakyukakyuke balagewa bafuna omuvubuka naye anaabawa ebyo gavumenti byerina Kyagulanyi alina n'abayambako abantu abo abavubuka abo system kasitebanga already yazimbibwa dde bwe boogera president atuula mu butuuzi systems eza movement zogenderako ate oba zezizimbiddwa Kyagulanyi oba ayagala gendera ku system zaffe za movement baturekere movement yaffe tutambuze babiveeko eyo waffe tetulina kizibu kyetwagala programu za gavumenti okutuuka mu bantu kuba gavumenti byekola bwe wali owuliddeko president aweereza abantu buli muluka miliyoni 100 Kyagulanyi n'azijjawo ezo za president Museveni nedda eyo sente yamuwa musolo si ya president Museveni gwomuvubuka n'alowooza ku bantu bwati eyo ndowooza ya Museveni yekka tebakulimba oyo Katonda yali amutuwadde yalowooleza mu bantu abo nange siyinza kulimba nti nga bampadde obwa president n'alowooza ku bantu okubaweereza miliyoni 10 ku kyalo ebyo bya president Museveni yabisobola yabikola era kyetuva tumwagala mmwe n'abavubuka baagala oli tebaana bakutegeera abo tuli mu kubabuulira tuli mu kubategeeza bave ku ebyo so bubaka ki bwolekera Bannayuganda Honorable naddala Lwemiyaga Ssembabule kati sooke na Uganda yonna tuweereze president Museveni akalulu byatukoledde abalala tebajja kubikola abantu bafa abali ku parish muri kufuna kasente baba bakabba babbe naye mufune kasente miliyoni 10 ku kyalo ekyo president yakitukolera abeerwemiyaga mu mpakalulu kubanze njo okubaleetera buli kamu kuva kwa president Museveni bw'abanga akyaliwo nange mumpe chance mbaleetere ebyasobola okutuweereza kuba Ssekikubo tabitutuusizaako kale bansibulire basiibula mwe n'abampuliriza abaagala UBC mwe balenye okutuwuliriza abantu beerwemiyaga basaba akalulu akange n'aka president Museveni timutuvaamu ffe bantu bammwe ffe tujja okubakolera mwebalire ddala kale bw'anoonya
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.